Nakati nkyewuunya nze awulidde ku ddoboozi lya sister nga annyonnyola ebyatuukawo wakati we ne musajja we n'omukozi eyabayingirira n'okutuuka okubanga omwana waabwe afa ate nga bw'ojja okubiwulira okiwulira ng'omukozi akirimu wakati nga bw'ojja okwewulirira. Waliwo sister bw'atuuka n'agamba Mukama nyamba sa ng'omuli our story ate n'ali mu kusaba Mukama nyamba I don't want to break down. Ekiseera kyatuuka ne ngenda ku kampuni ne neewandiisa ne mala okwewandiisa ne nzija ne mutuuza ne mugamba nti munaaye ku lw'ensonga bw'eti ne bw'eti mbadde nsaba onzikirize ngende ku kyeyo. Asooka n'agaana ne muleetera ensonga ne mugamba kati olaba mukwano wagamba nti okugenda ewaffe olina okusooka okuzimba kati tulizimba ddi mazima ddala gwe nga woolaba embeera ne saving gye tufuna tulizimba ddi ngamba mbadde nkusaba ngende ku kyeyo at least wengulayo poloti n'enzija okuzimba kugenda kwanguyira ngenda kukolayo emyaka gyange 2 gyokka bwe giti nkomewo. Ne mutunuzaamu byonna ne mbimutunuzaamu n'angamba bw'obanga kyosazeewo ate kye kirooto kyaffe okufuna ettaka tuzimbe mukwano genda. Omusajja n'anzikiriza ne tutandika prosesi byonna ne tubikola. Byatwala ekiseera si kyali kiwanvu nnyo kubanga yangulira passport nange nyina ze nayeeyongerezaako naye nga ezisinga ye yazinteekamu. Enkwata ekkubo ne nkola ki ekiseera ne kituuka ne nzija ku kyeyo ne ntandika okukola bamada ne nkola naye nga sente zange nali nziteeka ku akawunti nali nzimusindikira nga azinteera ku akawunti yange teyalyangako sente yange sijja balimba yali azinteera ku akawunti ne ntuuka ekiseera nga twagala kugula poloti sente ne zigaana okuvaayo ku banka nga nyina okubeerawo nze alina ozijjayo weebityo kati wakati awo nga tukyali awo ne tutandika okufunamu obutakkaanya problemu ziva ku TikTok. Lwaki okola TikTok bw'oduweetinga omuntu lwaki omuduweetinze bannaye bw'otuula mu kayimba lwaki weemoolera ku TikTok like byali bingi ne tutandika okufuna obutakkaanya biki jjukira ewaka abaana nabaleka waka yagaana obatwala ewa maama yajja n'ewaka nga nsiibula nzija ayagala abaana abatwale omusajja namuganze sejjaako baana bange maama waabwe agenze kati tusobola nange kubejjako nja kuba sirina budde bujjeeyo kubalaba kati abaana bange ngenda sigala nabo. Jjukira tulina 2 tulina 2 kati munaaye tubeeraawo ne tufunamu obutakkaanya weebiti ebya TikTok ne bituyombesa communication tusooka ne tugisala ne tuddamu ne tubeerawo. Kale twabeerangawo nga tusirika oluti ne tuddamu bwe tutyo naye nga omukwano guno okusinziira nze bwe ndaba nze nali ngangupika nga nfaayo nnyo okulaba nti at least bw'aba asirise banaye munoonyeeko mutereyo ka message mwegayirire sweet bimonde banaye bishugashuga byange sitole eki nawe tonyiga nnyo tonyigira bwetyo. Kale nga mpika omukwano ogwo kitegeera munaaye naye nga twali twesuubiza nga nfaayo nasuubiza nja kwekuumira. Obimanyi bamada mubimanyi abasajja bye batugamba nti nja kwekuumira era nze gw'olaba nkwekuumidde nze gw'olaba yaŋŋamba n'obungamba kati neefuula bize ku mulimu ne nkomawo wakaleeti sirina budde bulowooza ku bakazi nze ntuuka leete waka nga neebaka n'okwebaka ne ŋŋamba bane Katonda yampa nze maada waabwe ninkola gwali guwera nali mpezeza omwaka gumu ndi mu kuddusa n'emboozi nali mpezeza omwaka gumu. Good news. Mama Aisha Najemba yampadde amawulire amalungi. August ne September 50% discount promotion ekyaliwo nnyo. Oyinayo Dream Furniture
abuli autoina sente za wamu kwata sente zolinako kola deposit then mwogere ku payment plan paka lwoki sortinga oina sente ezaamu mulina okwanja tugenda mu mwaka gugwako gula furniture gojja okutwala kuboko bagambe wow enamba nga bojera ku screen mama Aisha Najemba kulwa Aisha Najemba Furniture Mart then ebanda botuka awali kipande chena Bisusa Girls eside etali ya kipande ojja kubanga olaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyamaawo kiberenga kiggwa nali mpezeza omwaka gumu waliwo omwami lwali lumu nankubira essimu mulamu wange oli eyateranga okujja ewaka najja ne bankubira essimu ng'ali ku mulimu naŋŋamba mbadde nsaba mbeereko ewuwo akaseera katono nsooke neetereeze we naamala okwetereeza ngenda kugenda mpangisa ewange nina ebizibu bye natuuseemu biki kati wenjogedde n'omwami wo naŋŋamba nyina okusooka okubuuza gwe bw'okkiriza nga tugenda ne mugamba nze sina buzibu naye waka nalinayo omukozi alabirira abaana mbadde nga nzijja mbakyusa byonna mbibuuse bibadde biwanvu gwolowooza emboozi ey'emyaka 12 eba ntono eba mpanvu mba nyina ogibuukaabuuka kati mune nalinayo abakozi nga mbakyusakyusa ono jja oluusi nga bankubira abaana bamulemeredde tafaayo ku baana obuyonjo si muyonjo obulungi ng'oyo tumukyusa nga tuleeta omulala kati awo omuwala wange we yajjira era nalinayo omuwala naye ng'oyo omuwala baŋŋamba akula bulungi abaana abaagala talina buzibu muyonjo nga yabeera n'abaana kati mula wajja ne baneebuuzaako ne ŋŋamba it's okay ogende obeereyo akaseera katono then w'omala okwetereeza okole ki ogende naye ne mugamba mumuula nga nsaaga ne mugamba numuula ewaka nyinayo omuwala alabirira abaana mbadde nkusaba tomutunuulira oba oyagala kufuna omulala genda ebweru oyo muleke yalabirira abaana saagala omuteeke mu bintu byaki bya laavu nga nsaagamukaawo neŋŋamba kale nze sijja kati munaaye ng'agenda kati yali akabeerayo ndowooza wiikisi nga 2 omwami nga nteerawo meseji nga ŋŋamba naye mukwano mbadde nyina kyenjagala twogeremu kikwatagana ku gundi kweri embeera eyaliwo oluli lwensanga brother wange mu buliri ne mugamba ate mukwano ebyo ebimaze emyaka gyali ndowooza emyaka gyali kigenderedde tuli mu myaka 4 twali mu myaka 4 ne mugamba ebyo ebimaze emyaka 4 nti kati oyagala kubyogerako ki saawa zino naŋŋamba olaba ono omuwala alabirira abaana yaŋŋambye nti brother wange yabadde amusaba bakijjeyo bulungi yabadde amukwana kati awo nange ne neebuuza olaba amukwanidde mu weeks meka ze yakajja kati gwe yabeeranga naawe omwaka mulamba n'asaako emyaka mirala nze nga siwulirangako ng'ongamba nti muura wakukwana neŋŋamba naye otegeera bulungi byoyogera obyewulira bulungi nti kati wali oyagala nkuloopera ekintu ekitaliiyo nagamba nze sikkiriza nti ono omusajja teyakukwana kubanga olaba akwanye ono omuwala mu weeks 2 ze yakabeera wano kati gwe yabeera naawe emyaka gyonna neŋŋamba mukwano bw'oba olina kyoyagala okwogera kyogere naye tonkwata ate nongerageranya n'oyo omuwala ekisooka muura akimanyi nti ndi mulamu we ate akimanyi oyo mukozi wa waka waddembe kumukwana ate nze yali ampa ekitiibwa kubanga ndi muka brother we netubireka awo mweyo embeera mwennyini twanyiiga
era nanyiiga amazima ga Katonda nanyiiga ne mugamba nti zino ensonga katuziteekemu abantu abakulu kubanga ekisooka za bbanga ddene ate okyazireeta ku mmeeza kitegeeza obusungu bwonna wabutereka ne mugamba lwaki tetuzoogerako n'abantu abakulu naŋŋamba nja kubyogerako ne maama wo ne mugamba tolina lukisa lwogera ne maama wange ku nsonga za brother wo nti singa abadde sister wange kyandibadde oke naye engeri gy'ali brother wo genda noonya abantu bo bw'oba oyogera nabo ensonga zino. Munaye nanyiiga nze saagala ayogere ne alina ekigambo ky'atera okukozesa abalina bamaama ekyo ekigambo akikozesa nnyo buli bw'oyogera n'omugaana ekintu ku maama we agamba abalina bamaama ate ffe maama tubalina anti mwe mubalina. Munaye neŋŋamba munze neŋŋamba ngenda kwogerako naani ne daddi we neŋŋamba munze nja kwogerako ne daddi we kati ngenda okunoonya daddi we nali ndudde ekiseera nga simuwuliza ngenda okunoonya ku daddi we ng'essimu gye yali alina gye nali manyi nga yagikyusa nga takyagirina kati nenfiirwa kyasi eyogera naye naye mu ebyo ebiseera mu nnyini banammwe omwana wange ono omuto Massey's Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel. Olwo otuse mu ssemaduuka alina buli kye weetaaga olw'ekisenge ekyo ekirungi beera n'ekisenge nga bw'ogendayo kuba kuwummula. Genda mu bedroom weebakenga ddala kwebaka obuliri bulungi njogera omufaliso njogera amasuuka mattress cover protectors mosquito nets bed sheets za kabi ziduve nga yeyo pillow cases nga kyekyo carpet kolinye nga kyekyo bunaiti bwotaddemu nga bwebwo mukwano ku Massey's Quality Beddings enansana ku masitore opposite stage ey'ekyebando ku screen namba ya Madam Massey oba namba za Madam Massey mu contactingeko omusinkane akuweereza ebifaananyi mwogerezeganye mukkanye bakole delivery kibeere nga kiggwa. Banammwe omwana wange ono omuto lwali lumu nga ava ku ssomero yali simulwadde era nga tebaŋŋambangako nti oba omwana mulwadde oba ki naye bwe yava ku ssomero yali asoma ng'avaayo ssaawa nga 7 ze baali bamukimirayo. Bwe yava ku ssomero asanga daddi we yali yeetegeka ng'agenda kukola kati nga bamumpa ku ssimu ng'ambuuzaako alumala okumbuuzaako kati ng'agamba daddi we nti ayagala capati. Daddi we ne mugamba muwe 10 agenda agigule n'amuwa 10 omwana n'agenda agule capati n'agenda zaalinga ssaawa nga 8 nga daddi agenda ku mulimu. Kati nali ndi awo nali njagala kugolola engoye naye ennyumba gye nalimu nga kale neeragira byenyina okukola nga tebakyandagira nti ate kola kino kale nga neewa gundi timetable kati nga nyina engoye z'okugolola naye nga mpulira amaanyi agazigolola sigalina nga ndi awo yenna menyese sibitegeera. Bamadda nga neewunzikamu zaali ssaawa 8 nga neewunzikamu neebaka kati bwe neebaka nzuukuka nga njagala genda kugolola amazima ga Katonda kino ekintu simanyi oba mujja kikkiriza oba temukikkirize kyonna kyekiri naye nze mbabuulira amazima. Bwe nazuukuka bwe nti nalaba kawala kange nga katudde ku buliri nali nzuukuse sigamba nti nali neebase nga ndoota nalaba kawala kange nga katudde ku buliri bwange nga kamwenyereketa neŋŋamba ye ndaba bubi oba ndaba nziramu nenkalaba nga katudde bulungi nga tekavaawo nga kamwenyereketa natyo muyita goge mazima saamuyita naye nange namutunuulira butunuulizi ayi Mukama nkusaba ompe ekisa nsobole okwogera bulungi eno sitori. Kati imutunuulira bwe nti nga kati neekanga okumanya nga neekanga nensituka nenkwata essimu yange. Bwe nakwata essimu yange waliwo nibba waffe
bambi oyo omukyala nali mugambye ndabiranga ku bwana bwange obeere ng'obundabira naŋŋamba kale kati naye nkwata esimu yange ntayipinga message nagitayipinga n'ogitayipinga ne mubuuza kawala kange bakayitanga kankozese ne mubuuza nti si ali bulungi nanziramu naŋŋamba siri waka mbadde ntambudde naye era kyemanyi ali bulungi kubanga leero sibalabyeko babadde ku ssomero naye ejjo namulabyeko era yabadde bulungi nga talina buzibu bwonna ne ŋŋamba oke naye eyo message ngitayipinga ng'omwana kyatuddeawo ku buliri bwange ng'amwenyereketa bumwenyereketa kale ng'amwenyaamu nga talina kyayogera ng'amwenya kati ne nkwata engoye ne ŋŋamba eno luumu nawulira nga ntidde kubanga neebuuza omwana engeri gy'ali eno ate namuleka Uganda okitegeera nakwata engoye zange neŋŋenda ngolole neŋŋenda ngolole bamaada nenkwata paasi neŋŋenda kutandika kugolola nali nkyagolola zali ziwera ssaawa nga 9:30 ne bankubira essimu okuva ewaka ne bankubira essimu ne ngikwata omwana naŋŋamba bw'oba oyimiridde funawo otuula ne mubuuza nti ate kiki bwe yaŋŋamba bw'atyo naŋŋamba si birungi omutima tegwaddukira ku mwana bamaada omutima gwaddukira ku mwami engeri gye yali agenda kukola ate ng'avuga neebuuza omutima ne gugamba oba yafunye akisidenti banaye ne mpulira nga ntidde naye ng'omutima guli ku mwami banamu omwana n'aŋŋamba eyali akubye essimu n'aŋŋamba funawo otuula w'oba oyimiridde ne mugamba ngamba n'empalaza lwampaka ne nsigala nga nyimiridde kuba nali ngolola ne mugamba ngamba kiki naŋŋamba si birungi ne mubuuza kiki naŋŋamba munange si afudde saba mukama ampe ekisa bamaada nsobola okunyumya sitori eno kubanga si byangu neŋŋamba ogambye eki naŋŋamba si yafudde nadduka essimu nasooka n'engita n'endduka n'enzirayo mu kisenge n'engulawo ekisenge we yali atudde nga sikyamulaba nenzirayo nenkwata essimu nenziramu nengikuba neŋŋamba ogambye eki addamu n'akikaatiriza bamaada embeera eyo musobola ogitegeera ng'oli mu kiyumba akaanako akabadde si kalwadde nga tekayina kizibu kyonna kyonna ng'oba bakugambyeko nti omutwe gumuluma kyokka nga wayogedde naye emisana ne bakugamba nti afudde bambi mukama omuwumuza emirembe tuveewo awo embeera bwetyo bwe yali mukama wange bambi mukama mumpeera omukisa omukyala oyo yali mukyala mulungi era bwe namugamba yansalisiza emergency ticket nasooka ne mugamba kale nasooka nalemerako nenkwata essimu ye nenjiwa gundi ono dadi waffe ono gwe nabagambyeko nti ali mu nsi z'ebweru nayogerako naye namugamba ekibanga kya ssente ngenda zisasula eza tiketi naye omwana oyo muleke agende awerekereko omwana we omukyala bambi yakkiriza nansalisiza emergency ticket mu ssente ze bamaada nembisibasiba nengumaguma neneegumya kubanga nalabira ddala nga sijja kutambula nga
siri mugumu Mukama yampa ekisa simanyi na gye kyava naye Mukama yampa ekisa nentambula naye mujjukire okutambula kwange nali bino ebya pick up manya biki airport pick up nali sinabitegeera bulungi era sina ntegeka yonna gye nakola nti manya ngenda kuva ku airport bwenti nze natambula gange era muli naye n'essuubi nti osanga omwami ajja kufuna engeri gy'atetenkanya engeri gye ngenda okuvaawo ku airport naye teyabifaako biki ate ono dadde waffe bambi Mukama mumpeera omukisa yafaayo n'afuna omuntu namugamba genda olinde omukyalo ono genda omulinde biki naye nga obimanyi ebintu bye Uganda emmotoka gye baali babuukinze teyatuukira mu budde byonna ate n'ono naye yagenda okubuukinga ennyonyi ezaaliwo nga zitambula mu kiseera ekyo like yasooka n'endwisaawo awo e Dubai yandwisaawo era Uganda nalandinga saawa zaali 4 kati nga omanyi okulandinga saawa 4 lwe lunaku lwennyini lwe baziika naye omusajja ono alina engeri gye yayanguyamu bino ebintu by'okuziika kubanga ono muzeeyi waffe daddi waffe yali wenjogera ku daddi kambajjukizeemu mbeera njogera ku taata wa Mr. D mu bufunze nze abeera my father-in-law kitegeera kati bali bamugambye gundi banaye omwana musooke mu mutwale bamukebere biki balabe kiki ekyamusse webityo naye nga omusajja yalina engeri kale gye yayanguyamu ebintu ng'agamba kati bali bamugambye mutwale n'agamba twamutute mu ddwaliro ne bamukebera era ne batugamba oba yayogera naki ne batuga yayogera oba yagiyita yaabwe ng'atyo bwe yagiyita ye yamusse biki omwana ono okuva emabega alinamu ekizibu ky'okwekanga naye kyatandika wano eno nga tuvudde mu kyalo wano we twagendera mu kyalo we twakomawo omwana oyo yatandika okufuna ekizibu just ekyokwekanga bwekanzi sigamba nti kyali kinene kyali kyakwekanga bwekanzi kale nga ne tumufunira eddagala n'atereera era yali amaze ebbanga ng'ekintu ekyo kale kyalinga kijja ne kimukuba ne yeekanga kale n'omulabira ddala nga yeekanga naye kyali kyagenda kubanga baatunogera eddagala ne tumuwa n'awona kyali era nze okudda ku kyeyo ekintu ekyo kyali kyavaako bbanga ddene n'ebiseera bye namala ku kyeyo sirina we nawulira nga baŋŋamba nti oba yayekanzeemu oba biki kati bwe ntyo mwana waffe bw'atyo bw'awummula Mukama musaba muwummuze emirembe naye ne tusigala tulina ebibuuzo bingi omwana ono kati ono bw'atyo bwe yayogera bamutwala mu kaddwaliro akatono naye nga ono ye yali ayagala bamutwale e Mulago bamukebere naye omusajja n'awalasa lwampaka sente zigenda nnyingi ate biki ate like byali bingi kati daddy ye yali amanyi omwana bamutute mu ddwaliro kumbe omwana bamutwala mu kyalo era bamukubira nga bali mu kkubo nti omwana tumutwala mu kyalo nze nali manyi ngenda basanga mu Kampala naye era ono nange bankubira nga bali mu kkubo nze nga nkyali eno mu nsi eno gye ndimu nga bamugamba nga bangamba nti ffe tugenze mu kyalo munnaye kati we baatuuka mu kyalo kale ne baagala omwana era bamutwale mu ddwaliro ne bagamba eddagala lye bamukubye lijja kusobola omubeezaako mpaka enkya we tugenda okuziika
kati jjukira olunaku lw'enzija lwe baali bagenda kukola ki lwe baali baziika jjukira nalandinga ssaawa zaali 4 kati okukola byonna ate okufuluma nafuluma zaali ssaawa 6 kati ate jjukira ku airport sirinaawo motoka yonna egenda kunnona ntandika okukuba essimu noono dadde emmotoka gye yabadde yantegekedde ng'eri kati nyina okugisanga mu kibuga Kampala ku airport siweeri bamaada nabo naabona jjukira nalimu ekitengo nga yena nkankanirira okukamala naye naguma Mukama alina engeri gye yampaamu amaanyi naguma nasooka nenguma neŋŋamba bwe siigume nafuna abo bambi Mukama nabo abampeera omukisa baali batambula ne baŋŋamba ogenda neŋŋamba olina entambula neŋŋamba nedda baali bazze wali omuvubuka yali azze kukima girlfriend we ne banteeka mu mmotoka bambi ne banteeka waneene ya Busega kati emmotoka yange yali erina okuntwala mu kyalo yanonaawo e Busega kati baanona zaali ssaawa nga 7:30 kati okuvuga olugendo lwe twali tuvuga lwali lwa ssaawa zaali ezo 4 ssaawa 4 kati bala kuva ku 7 jjukira olwo olunaku lwennyini lwe baziika omusajja yakulumula emmotoka amasimu gankubirwa nze gw'olaba muli waffe tugenda ziika biki bingi abasomesa bakooye baagala genda naye bambi baaguma kubanga daddi yabagamba at least mumuziika nkya oba kiro ssaawa 4 naye omwana oyo alina okulaba ku mwana we alina okumuziika oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki natuuka waka zaali ssaawa 11:30 okugenda mu 12 nga baakooyekooye dda naye Mukama yeebale nabasanga mbeera eyo kangiveeko kati mu kuziika okwo mwennyini abakyala abaali nga basuzeewo n'abo abajja okuva e Kampala ne batandika okusonga olunwa mwono omuwala gwe nali nnina ng'abeera waka era oyo omukozi ne bagamba naye ono omukozi yakoze ekyo omwana yamukoze eki nga batandika okumusongamu olunwa bamusongamu olunwa ng'omwami ono Mr. D ng'ayimirirawo agamba nedda talina kye yamukoze ono omwana afaayo ku baana abadde abaagala nga bw'okiwulira talina kyasobola mukola biki tasobola n'ayimirirawo n'ayiwawo omubiri mwe kye muba mumanya yayiwawo omubiri n'awakkanira ddala n'agamba tasobola biki naye nga abaali ku lumbe n'abajja bonna baagamba nedda waliwo ekitali kituufu nange munda munze nga nina ebibuuzo bingi naye ng'eyo tuvaayo naye nali nvaayo nga nzira waka mami yangamba mwana wange ogenda waka naye weegendereze nnyo embeera gye ndabye wano eno noono omwana omuwala engeri gye mulabyemu jjukira omuwala oyo yaliwo mu kuziika bwe twamala okuziika bwe tuti yaddayo n'abaali baddayo e Kampala yaddayo nabo nga tazze nakumbuuzaako nga tayogedde nakwogera ye n'addayo e Kampala nembuuza aliwa nagenda okumubuuza nga bangamba yazzeeyo e Kampala nembuuza Mr. D ono gwe wamugambye addeyo e Kampala era lwaki atuleka wano lwaki teyatulinze naŋŋamba nze simanyi era saamulabyeko ng'agenda neŋŋamba ate lwaki aba takwebuuzaako ng'agenda badde manyi mukozi wo naye nze simanyi teyangambye ate wuuyo yagenze kati tunaabeera ku ekyo munaye nange nembivaako nenkomawo
we twatuuka ekiseera twamalayo oba wiiki emu mu kyalo ne nkomawo ne mbeerawo awo e Kampala ne mbeerawo naye ng'engambo ziyitingana bamaada. Ate ab'oku muzigo balina engambo gwe balaba edduka. At least akayisaawo mu magezi naye n'okafuna okitegeera balina engambo. Oyo omuwala yali yatandika yali ne Mr. D nga batandika omukwano nga beeyagala, naye nabuuza Mr. D ebibuuzo nga amaze okubeekengera. Kale nange nalaba embeera bwe nnyingira omuwala ng'afuluma, bwe nfuluma ng'ayingira ne neebuuza ono namukoze eki? Ne baŋŋamba ezo z'embeera ze, era baakanya kuŋŋamba ezo z'embeera ze munnaaye tayogera like z'embeera ze, ojja kutuuka ekiseera omumanyire naye nga z'embeera ze. Bamaada ntandika okumwekengera naye buli lwe mbuuza Mr. D. Nzijukira olunaku lumu namubuuza ne mugamba njagala ombuulira amazima bw'oba ng'obadde weeyagala n'ono omuwala oba nga wali omwagaddeko n'okemebwa, njagala ombuulire. Bw'otombuulira nenkyezuulira siri kusonyiwa. Namugamba bwe nkizuula siri kusonyiwa, njagala ombuulira amazima. N'aluma ku paasi n'alayira, bonna n'abamalayo. N'angamba nze ono omuwala simwagalangako. Kaakati lwali lumu omwana omuwala ndowooza ng'akooye okutulaba awo biki n'angamba ayagala kudda waabwe. Kati bw'agamba nti ayagala genda ewaabwe ng'angamba genda tewali buzibu. Jjukira naye nali ntandise omwekengera naye nga sina ngeri ki gye nnyinza okugoba omuntu gwe sirinaako kintu kyonna nti mugoba olw'okuba mwekengedde, okitegeera. Kati ng'amugamba genda, naye nali nagendako mukyalo ewaffe okulabako maama. Kati bwe nkomawo lwagambira nti ayagala kugenda ne ngamba genda. Kati ne bamusasula sente ze, oba yali abanja oba yatabanja, bamusasula sente ze n'agenda. Kati aba atuuka waggulu ku kkubo ng'agenda nga Mr. D yali agenda naye nga ono agenda ku mulimu, oli ng'agenda mu gundi. Kati ng'ono alina omutuusa ku bbaasi agende, ono naye agende ku mulimu. N'ampita Mr. D n'aŋŋamba ono akaaba ngu tayagala genda. Ne ŋŋamba tayagala genda, nze namugobyeko. Ye mwennyini yagambye nti ayagala genda, nti era abeewaabwe bamugambye addeyo asome. Yali muwala muto, myaka nga 15, 14 wenyinza omubalira. Kati ng'abeewaabwe bamugambye ngu addeyo asome. Kati nze ne mbabuuza, nze nabagambyeko nti agende, ye yagambye agenda ate kati ekimukaabya kiki? Mr. D n'aŋŋamba oba tumuleke kubanga kati n'agendera mu maziga. Ne ŋŋamba agende, bwe namugamba agende ne ntambula ne ngenda ne nzira waka. Kati munnaye omuwala n'agenda. Kati bw'atuuka ngu yakubira Mr. D namugamba natuuse bulungi. Era ono we yatuuka ewaka n'aŋŋamba munnaye omuwala ankubidde nti yatuuse bulungi ewaka. Ne ŋŋamba ekyo kirungi. Kaakati kyatuuka ekiseera ng'omuwala ng'addamu akuba essimu yeegayirira, njagala kudda nkole biki nze bano bye baali bansuubiza nti bagenda kunsomesa kyokka tebaagala kunsomesa, nze mbadde nsaba nkomewo nkole. Kati ng'akubira ani? Ebyo byonna akubira Mr. D. Kati Mr. D ng'ankubira ng'aŋŋamba kaakati mukwano engeri gye wategese ng'oyagala kuddayo ku kyeyo
kakati jjukira ono omulenzi ng'ayogera ku bebi waffe oyo omulenzi abadde amanyidde munne, kakati ne munne wuuyo takyaliwo, ate kati ono omuwala gw'abadde amanyidde, kati gwe w'onoomulekawo anaabeerawo atya yekka. Lwaki tetumukomyawo? Tumukomyewo naye nga muli banaye nabeekengera dda ng'omutima gugamba tokomyawo. Ng'angamba nedda simwagala. Ng'angamba nga neegayirira omwami, nga neegayirira biki kale nga ntunuzaamu mu nsonga ze, ng'angamba nedda simwagala. Nambuuza naye yakukola ki? Ne ngamba nze nkugambye simwagala. Bwe tuba tulinoonya omulala yagamba ojja noonya omulala, naye omwana yamanyiira ono. Ne ngamba nedda nze simwagala. Kaakati munaaye ng'omwami ndowooza ng'agamba omuwala ng'amugamba maama gundi nga omanyi yagaanye, naye singa nze munaye wandikomyewo, naye tesobola kukomyawo nga takkiriza, alina okukkiriza okuggyako ggwe. Kwata essimu ye, era yamuwa essimu yange, n'agamba omukubire oyogere naye, gwe kennyini oyogere naye omwegayirire akukomyewo. Omwana omuwala ng'akwata essimu ng'agiwulugumya, owegenda wa? Ewange. Nkwata essimu gye nali simanyi, nze nali sirina na namba ye. Kati ng'atuuka ng'aŋŋamba maama gundi gyebaleko lyotya? Nti ndi bulungi. Gundi ali atya? Ng'ayogera ku mutabani wange. Gundi ali atya? Nti gy'ali ali bulungi talina buzibu. Ng'angamba mbadde nsaba bambi onzikirize nkomewo. Ne mugamba nze saakugoba, gwe weegoba wekka. Kaakati lwaki mba nkukomyawo? Nze sikyayagala, era namugamba nze sikyayagala mukozi, ati lwaki mba nkukomyawo? N'angamba bambi nkwegayiridde nkomyawo biki. Jjukira nali nabeekengera. Kaakati nsooka nenzijjako essimu, wenzijjako essimu nenzijjukira kaabugezi najja. N'angamba naye ono omuwala lwaki simubuuza bino ebintu nze bye neekengera? Kaakati nga ngikwata essimu nze kennyini ng'amukubira, ng'amugamba ngenda kukomyawo, naye njagala ombuulira amazima gonna. Buli kibuzo kye ngenda okubuuza njagala ombuulira amazima. Ne mubuuza gwe ne Mr. D kiki ekiri wakati wammwe. N'angamba ate kiki mukama wange, era nkola nansasula. Ne mubuuza nze ebyo si bye njogerako. Mbuuza gwe ne Mr. D wakati wammwe mwagalana temwagalana? N'angamba nze sisobola, tetwagalana, era simwagalangako biki. Ne mugamba nnyabo oyagala kukola? Nti ye njagala kukola. Kakati njagala ombuulira amazima, bw'oba oyagala kukola mbuulira amazima. Ne mulimba nti olaba Mr. D ye namubuuziza n'akkiriza nti gwe gwani okugaana, nti yakkiriza nti mmwe mubadde nga mweyagala, nti kakati gwe gwani okugaana. Bwe namugamba nti Mr. D namubuuziza n'akkiriza, omwana omuwala naye kwe kuvaayo n'akkiriza. Eyo odiyo mbayirawo nali nagirikodinga oba nkyagirina? Naginoonya bwe mba ngirina Mr. ngikuteereyo. Kati munaaye omuwala ng'akkiriza ng'angamba nze nali naakajja, kati ng'omulimu ngwagala, ate Mr. Mo n'angamba okusigaza omulimu nina okutundula naye fanira biki. Kati nange nga sina kyakukola nenzikiriza. N'angamba n'okkiriza? N'angamba kati we wakkiriza. Yali amazeewo ebbanga bya myezi bana Luganda tamuno, yali amazeeko ebbanga lya myezi 8. Kati kitegeeza ye agamba nti yali yakadda, yali yakajja, ono n'amutunuzaamu mu bintu by'omukwano. Okitegeera
kati munaye omuwala nga byonna abimbuulira nga ŋŋamba tubadde ne mubuuza mubadde nga musulawa mbadde musulanga mu kisenge kyange nga ŋŋamba tubadde tusula kale nga omanyi ng'atandika kubuuza kale si buli lunaku naye nga oluusi tujjayo eyo mu kisenge ekyo nti mubikola ng'ono omwana wange ali mu katanda ke yeebase nga tabawulira ŋŋamba simanyi kale yali akimanyi naye ng'atya tasobola kwogera kubanga atya daddiwe biki ne ŋŋamba oke ne mubuuza nti kati oyagala kujja nga mujja wange oba ng'omukozi wange naŋŋamba siriddamu nze mbadde n'okumwagala simwagala yeyabinteekamu nga nze simwagala nga nze saagala ate nga sirina kyakukola ng'omulimu nali ngwetaaga nze nange ne nzikiriza naye nali simwagala era nkulayirira maama gundi siriddamu kaakati ng'amubuuza nti lwaki kale mwali mubikola nga siriwo nti lwaki mwabikoze nga n'okubaawo wendi nga mubuuza bwenjo ne mubuuza lwaki mwabikoze nga wendi naŋŋamba luno lw'ogenda mu kyalo era yanneegayirira naŋŋamba tuddemu nze nga saagala ne tukikola naye lwali gumu bamaada nze gwe mulaba nawulira nga balinga abanjuwa amazzi kale biri byonna eby'okubikola nga siriiwo ekyo kyali kitegeerekeka naye kino kye yakola nga wendi imagine nze namala waka ennaku zaali 3 nga tuvudde mu kuziika namalawo ennaku 3 neŋŋenda waka mu kyalo ewa maama kati bwe nvaawo nze nali nkyali mu by'okukungubaga omusajja ng'atandika bannaaye ng'atandika kutundula vanira n'oyo omukozi wange ndowooza muwulira obulumi obuli awo kati ng'amuggyako ku ssimu kati bwe muggyako ku ssimu jjukira mbadde mu recording eyo audio njirina kaakati eyo audio nga ngikwata nga ngisindikira mulamu wange nayina mulamu wange omukyala kati nga ngikwata ngimusindikira bwe ngimusindikira ng'agamba omwami ng'amugamba nowakitegedde nti ebintu byayonoonese ng'ate bitya n'agamba kano akawala olowooza tekabyogedde byonna kabyogedde era funa kyokola nali ndi awo omusajja yavuga epiki ng'omulalu nali ndi awo ng'atuuse ewaka ng'atandika kwegayirira afukamira akola ki naye bamaada mujjukire nali mu bulumi obw'okufiira omwana wange kati ate bano ne bannyongerako obulumi bonna eno bamaada kye muba mumanya kye nayitamu kyali kizibu nnyo era kizibu sisobola nakibannyonnyola naye nga namenyeka naggwamu yenna simanyi na bwenyiza bannyonnyola nali nga mpulira saagala kudda ku kyeyo nga mpulira nja saagala kudda era nga ne mukama wange nga takinaako buzibu naye ku lw'embeera eno eyatuukawo nalowooza ne ŋŋamba kanzire ku kyeyo kubanga mbadde nyina emirembe nga ndi ku kyeyo kati bino biki ntandikidde mu maziga mbadde n'emirembe ku kyeyo kanzire ku kyeyo kati awo nziramu nfuna pulaani edda ku kyeyo kati omwami yeegayirira biki togenda tokola ki naye nali sigenda nali sirina gyendaga era nali sigenda goge mazima kubanga nze nali sigenda nga sirina pulaani yonna sente zange nali nzirina
ezimu ezafika kubanga nakozesa ssente nyingi omwo mu kuziika naye ezafikawo nali nkyazirina naye nga ziri mu bbanka. Ate zikyali mu bbanka oba nali nazijjayo? Nali nazijjayo nga nagula kapoloti. Nali nazijjayo nga nguze kapoloti nga weekali. Kati nga ntandika kukuba pulaani munda mu nze nti nnyina okudda ku kyeyo. Bamaada nze gw'olaba kacyaŋŋanzaalibwa nali sinywangako mwenge. Nayo ku ebyo ebiseera nanywa omwenge era natamiira nze gw'olaba. Natamiira nga ntandika kwogera ebitakwatagana. Natamiira nanywa omwenge bamaana. Nanywa omwenge ne ntandika okwogera ebitakwatagana. Naye nga neebaza Mukama nti yaliwo yadde embeera yali nzibu naye yaliwo ku lwange. Kati ebyo byonna nga bivaawo nga ntandika omwami ng'era nziramu ntuula naye ku meeza nga ngamba nsonyiwa siriddamu era ndokose. Njogera namusanga nga mulokole naye ye agamba nti ye yali si mulokole kati ku luno lwalokose. Ne bana abalokole mujooga. Kama nsonyiwe banaye abalokole abamu mujooga si bonna temunkwata bubi si bonna naye abalokole abamu mujooga ne mwekweka mu ddiini ne mulyoka mukola ebikolobero. Naye mu byonna mumanye nti Mukama abalaba byonna bye mukola. Mukama abataddeko amaaso gaago abiri ekiseera kirituuka mulituula naye ku mmeeza. Kanveeyo kati ntandika olugendo lwange olw'okudda ku kyeyo. Kati omukyala muteerayo message ne mugamba njagala kudda. Omukyala ng'aŋŋamba ate nakozesa ssente okusindika zaali nnyingi ate kati sinatereera bulungi sinafuna ssente biki. Bannaaye ejjukira ssente n'amaze ozikozesa okugula poloti nga mmanyi agenda kunsindikira tiketi. We mugambira nti njagala tiketi ajja kunsindikira tiketi nzireyo. Ewaka namalawo emyezi gyali 2. Kati bw'aŋŋamba nti ebyo byonna ng'alinga alaba tagenda kuddamu kunsindikira tiketi kubanga we bityo. Ne mugamba kale noonyezaayo omuntu ayagala omukozi we nti bwe namugamba noonyezaayo kumanya nga nali desperate. Ne mwanonyezaayo omuntu ayagala omukozi kati nga ntandika kupulaninga bino ebyensi banaye Uganda tamuno. Ntandika kupulaninga kale mu gundi endala mu countries endala. Kati nga byonna biri awo bikutuka tebikutuka abafere bali omwo biki. Nali ndi awo ng'omukyala nsindikidde message nga ŋŋamba osobola okukolera sisita wange abadde ayagala bw'oba osobola omukolera ng'ombuulira. Maama namugambirawo nsobola. Jjukira oyo sisita we nali mumanyi si mukyala mangu. Yalina abaana be balina empisa embi bannaaye. Naye era naguma ne ŋŋamba nti nnyina okugenda naye bammaada kyemba mujjukira nti omwana wange ono ate ye saamulowoozaako tagenda kubeerawo atya. Saamulowoozaako. Nze nali sikyabitegeera nga ndinga oba nafiiriddwa na bonna nga waali naye nga kale nga mulaba oba ng'ekifaananyi kale saamulowoozaako kyemuba mujjukira oba kyemuba mumanya saamulowoozaako. Kati nze nali mpulira njagala kuva mu Uganda kyemuba mumanya byali bintuusiza nga mpulira njagala kuva mu Uganda. Kati omwami Mr. D mu ebyo ebiseera mwe twakyankalanira ng'ajja nga ŋŋamba njagala genda nkyaleko ewammwe.
ne mugamba totawaana saagala ogendeyo totawaana oba ogendayo ng'agendayo olw'okuba yakoze ensobi kati okujejjako ayina okuba oba kwe muyita okugatta okukompasetinga ne mugamba toyina gy'olaga yagaana okuva edda mwegayirira ogenda ewaffe yagaana kati ajja ngamba ayagala agenda waffe olw'okuba yakoze ensobi nengaana era bwe bamala okungamba nti oyo omuwala yabadde yeyagala noono ne mbagambirawo n'omwana wange ye yamusse n'agamba kale maama mulowooleza ekirala naye ekyo takisobola nga yakwagalidde abaana biki ne mugamba ye yamusse tewali kirala ekyassa omwana oyo kubanga waba abadde naye muyumba ng'omwagala kitegeeza abadde ne step mama mu nju step mama asobola okukola kyonna okitegeera kati naye nga tuvaayo eyo njagala n'okufunzaafunza emboozi naye ng'efunzika nga simanyi nakumanya kati nga nziramu okutuula naye ku mmeeza kakati mugamba nti nkusonyiye biki nze kati tuddemu tutambuze omukwano gwaffe era nkusonyiye kasita olokose anti yaŋŋambye endokose mugamba kasita olokose naŋŋamba kendokose siriddamu naye ne mugamba nti nkuwadde chance ne mugamba naye omutima gwange gwafudde nkusaba oguze kye namugamba naye omutima gwange gwafudde nkusaba oguze naŋŋamba ekyo ngenda kikola aba naye ngenda kukola kyonna ekisoboka omutima gwo ngenda kuguza biki ne mugamba kaali kati nsimuwadde omulimu olowooza nali maze okumuwa omulimu ogw'okuddamu okunkwana buto aze omutima gwange naye nayagala Mr. D namwagala n'obulamu bwange bwonna namwagala nga nowe bangamba ki nga nowe nkirabako bulabi nga tekindya naye nga nze mwagala bwagazi okitegeera kati naye okubazaako emabega mweri embeera eyaliwo ng'alina omuwala gwe yaleeta yalina ekigambo kale we yakubira maama yamugamba omukazi oyo talina kyangaseeko mu bulamu kakyanga amufuna kiki kyangaseeko tangatako takola biki tuveeyo just njagadde kayisaawo kubanga kayinza otuyamba mu maaso awo kati munaye nga tuddamu tutuula ku mmeeza nga mugamba kakati ka politiko tukayina tukaguze naye twetaaga ssente ezikazimba lwaki tonzikiriza nenzirayo ne maliriza kontrakiti yange ne tuzimbamu akayumba ne tuva mu muzigo newe tuzimbamu katono bwe kati ne tugenda tujja kubanga at least tuvudde mu muzigo ne muliisa enjiri awo nangamba nze mbadde njagala nkukolere bizinensi obeere wano eno obusente obunaaba buvaamu tujja kwongeramu mpola mpola okuzimba tujja kuzimba okuzimba tujja kuzimba muliisa enjiri ne mugamba nedda mukwano omanyi kati jjukira kontrakiti yange ebadde naatera okuggwako ebulayo akaseera katono kangende ngikola eggwewo era obusente obwo bukyakubanga bulina kye bututuusizza emulimbalimba ojjukira yayinamu kiri ekyokubanga yine kye yankoze kati nga neegayirira nkwata bulungi ate n'abasajja muyina engeri gye mukwata bulungi abakazi bamwe nga mumaze okukola ensobi muyina engeri gye mutukwatamu obulungi yenna omukwano n'oguza bupya yenna neweewaayo like n'osaamu amaanyi okulabika nga buli kimu kiri bulungi naye basajja mmwe
Neera nzikiriza nti abasajja abalungi gye bali ekyo kyo nkikkiriza. Kaakati munaaye nga nziramu nga nzija ku kyeyo naye nga nzikiriza nga njija kati omukazi nga nsindikira tiketi nga nkomawo nga ngenda wa sisita we nga ntandika okukola bamaada. Nali nakawezayo ndowooza zaali wiikisi 2. Olwo nunze n'omwami nga tuzeewo nga biri tusazeewo tubyerabire tuddemu omukwano like nga sigamba nti omutima gwange gwali gukomyewo gyali naye nkyali n'ebibuuzo bingi naye nga nsazeewo mbyesonyiwe ntambuze obulamu. Kati munaye tuli tunyumya bulungi biki kaakati nali ndi awo nga mbuulira ngamba nyina kyenjagala okugamba saagadde okijja awantu wonna awalala nze kankikwegambire. Naŋŋamba naye nsaba kunsonyiwa nga sina kikugamba, nsaba kunsonyiwa. Ne mubuuza nti ate kiki ate ku luno? N'afukamira ku maviivi ge n'agamba nsonyiwa mukwano, nsonyiwa simanyi nsonyiwa. Naye simanyi ngeri ki gye nyina okikugamba naye nsaba nkikugambe nga nze nkikwegambidde nze kennyini. Ne mugamba mbuulira. Ngamba nkusaba owulirize odiyo eno, bw'omala ogiwuliriza mukwavu nkusaba amaanyi ogafune ogiwulirize ate oddemu onzirire. Nja kwogera naawe edda ng'omaze okuwuliriza odiyo. Ne mbuuza odiyo eriwa n'angamba ngenda gikufowadingira. Mamaada omusajja yanfowadingira odiyo yali ya ddakiika 13. Nakankana nga ngirabye ekyoba omanyi najjugumira bannaaye Luganda Samuno najjugumira yenna nga sibitegeera naye neegumya engeri gy'omwami gyali yeetonze nga odiyo sinagiwuliriza. Namanya nti zino zirina okuba nga nsasage zennyini ze ziri mu odiyo okumanya nga nakankana ne kati ssaawa zino nkyogeddeko nenkankana kyoba omanyi. Odiyo nagitunuulira naye nemala neegumya odiyo nenjibikula enjiwuliriza. Odiyo eno yalimu emboozi ng'eri wakati w'oyo omuwala wange yali akola ewange, waliwo ne kazini sisita wa Mr. D baamuyita muwala wange. Omwana oyo amuzaala ye sisita wa Mr. D. Kati omwana oyo mbaamuyita muwala wange. Namuyitanga muwala wange simanyi bwennyini oba mbaamuyita ntya. Kati nga ayina emboozi. Kati oyo muwala wange yali yateranga okujja n'abeerako ewaka we wange era n'abeerawo n'oyo omuwala. Kati baali beemanyi nga ba mikwano kitegeera. Kati baalina emboozi wakati waabwe. Omuwala oli omukozi ng'anyumiza ono nti nze gw'olaba omwana oyo nze namutta. Naye baali tebasobola na kunteebereza, baali tebasobola na kumanya biki. Kale emboozi yali nnyingi nga bwe mbagambye nti eddakiika zaali 13. Eyo odiyo nali njirina ekiseera kiwanvu nga njirina naye essimu yange eri yafa. Kati bwefa byonna bye nalina we na downloadinga WhatsApp endala byonna byagenderamu. Neyo odiyo yagenderamu. Nyina n'omulala gwe nali nkiwaddeko nagenda okuddamu ogimusaba ng'eyange emaze okuyiga. Naŋŋamba naye WhatsApp ye yayiga odiyo eyo takyagirina. Naye
nga odiyo eyo bwetyo we yagenda naye nga odiyo yalimu eddoboozi ly'omuwala yennyini nga yeeyogerera ye kennyini. Ono n'amubuuza okakasa omwana oyo gwe wamutta ng'agamba nze namutta, ng'amubuuza nga nsonga ki ekuleetera okutta omwana oyo omuto atalina musango. Nga ŋŋamba olaba tata gundi yanyiiza, tumuyite Mr. D, yanyiiza, yalina engeri gye yali ayogera n'abawala abalala nga wendi, kyokka n'omukazi we ng'ayogera naye nga wendi, nga yenna tandabamu biki biki, ng'ali ng'agamba oba ki nze siri muntu oba sinyiiga biki biki, nze ayina yamugamba n'omugamba nti ayina kye yankola. Ne ŋŋamba nange ngenda musasuza, nange ngenda mukwata awaluma. Eyo mboozi bwetyo bwe yali. Ne mu mboozi eyo mwalaga nti omwana ono omuwala yafuna olubuto. Kati bw'afuna olubuto, omwana omuwala ye kennyini ngu yali tayagala lubuto, naye ng'omusajja alwagala. Nga Mr. D amugamba olubuto tolugyamu, nze ngenda kupangisiza gundi, mama gundi wali bakomyewo ndi kupangisiza awantu awalala era tali kulaba. Kati ng'omwana omuwala agamba nze sisobola kukuzaalira kubanga maama amunnyonnyola ki, nangamba nze nali saagala zaala biki biki, era olubuto olwo baalugyamu okusinziira mu odiyo ekyali mu odiyo n'emboozi eyo, baafuna olubuto era ne balugyamu. Akitegeera. Nakaaba Mukama mpe ekisa, Mukama mpe ekisa, Mukama mpe ekisa, Mukama mpe ekisa. Njagala Mukama mpe ekisa nsobole okubuusa emboozi eno sitole nsobole ogigusa. Saagala kukaabira mu odiyo yonna, nsaba Mukama mpe ekisa. Ky'omumanya odiyo nagiwuliriza emirundi egiwera nga 8 naye naggwamu. Omwami yagenda okuddamu okunteerayo message nga sisobola kwogera. Nakaaba kyokka nga wendi sisobola, sirinaawo bukaabiro nga sisobola kukaabirawo. Zino ennyumba z'abaana abantu ozimanyi, nali naakakomawo nga nva mu kuziika ate bandabe mu mazzi gakugamba nga neegumya ng'omukyala nga saagala kukaaba. Naye kye muba mumanya, nali so down, like sina na bwenyinza bibanyonnyola, naye nga kye muba mumanya nti kye nayitamu kyali kizibu nnyo. Amazima amatuufu gali nti mba n'ebigambo nange era nga bwe mummanyi, naye era nga nange bwe ndi omuntu bikyampeddeko. This life. Muwulira bwe ntera okubagamba the word S-I-N, ojjukira ng'ekigambo ekyo nkyogera. You may get confused about life. You may be disappointed nga weebuuza ebibuuzo bingi ku bantu. Naye abalya mmere twaba ki? Naye abantu baagala ki? Omukazi n'omwagala n'omukolera buli kimu n'awunzika ng'akoze bw'ati. Omusajja n'omwagala naye abasajja mbwa, abasajja mbiri, abasajja mmese, buli kimu n'okyogera nga wallahi obadde ne expectations ate nga toyagala by'amaanyi nnyo. Neno nga newo lwaki agoyinga so low to this? Like why this? Gwe mmala n'embigoyinga deeper. Twajja tutya ku nsi, byatandika bitya, bize bitya nga bisindogoma nga biri akatogo. Ne ngamba ekyo kyekibi. I always tell you nti wali ogezezzaako okugenda ku TV set yo, ogenze ku TV n'onyiga oba okozesa remote, n'okwata remote yo eya TV
n'onyiga okukyusa channel, the same button bulijjo gy'onyigisa okukyusa channel neekulaga nti eyongeza volume, nodamu ne weetegereza nga wait a minute, eno button ya kukyusa channel, kati n'ogamba nti kati kangende ku button ya volume. Olumu neekolera ddala kyennyini kyerina okukola, neekola kugwa volume oba neekyusa channel. Nenkubuuza nti eyawayalinga remote eyo yagiwayalinga ddi ng'ejja kutuuka ekiseera egeti nge confused mu kifo ky'okunyiga ng'ekyusa channel ate egenda ekwate ku volume. Ne mbagamba nti waliwo abaali bavuze ku mmotoka enkadde munaatujulira, ommotoka n'ogiri nnyo omuliro neekola bureeki n'ogenda okunyiga wipeout ng'ekulaga nti ate kati eri ku side mirror, kati ekyusa mataala, eri ku mataala n'ogamba ne kagundi k'amataala kaakano kakati wano bwe mba ku wiper yiino eya wiper mukwano nga naawe weebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki njogera ebigambo ebyo byolaba ebyuma bikolebwa bantu. Nemmala n'enkuza teweewuunya nnyo mmotoka, teweewuunya TV, odda ku muntu yennyini eyakola kiri tayawukana naye yennyini bw'ayinza okwesobera. Omuntu yennyini amala okukola ekyo n'agamba naye kino nze nkikoze, wallahi ng'akikoze. sin. Simanyi oba wali olabyeko essimu yo ng'eyingiddemu bugs, bino bivirus oba ebiwuka, oba oli okwesezzaako ku kompyuta neyingiramu ebiwuka, mouse ekwata eti nekola delete, oginyiga oti ne dragging ekintu, screen etandika okuzina, ngezaako okusiigira ekifaananyi ekyekibi mu ngeri gye ndaba nga nnyangu gy'osobola otegeera. N'omuntu bw'atyo bw'ali. Ekyatuyingirira ne twakomodatinga sitaani okuyita mu Adamu ne Eva, oyinza obutalowooza ku bugazi bwa kintu kye twayingirira. Kale obeera okyatenda abasajja naye abasajja ne tuwulira avaayo ng'atenda abakazi. Kino tekiri ku basajja, tekiri ku bakazi, tekiri ku baana, kiri buli wamu. Kyova olaba mbagamba nti bw'otunuulira Katonda n'okola ku relationship yo ne Katonda, otandika okulaba obulamu in a different perspective. Ng'olina perspective ndala, ebintu ng'obiraba bulala. N'oyiga okusonyiwa atasonyiika, ne bakusuubira okuyomba n'osirika. Ng'okizudde nti ne bw'onooyogera ogera kuba ofuuyira ndiga mulere. Nsaba okkirize tusisinkane mu kitundu ekyokusatu nga kyekisembayo. Sin. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.